olutalo lwaffe nga mulumanyi tulwanagana kubanga tukomawo wano. Now nempita Ibrake nemuga najjo okunkavaringa nga njagala kuteekawo media attention baleme kuba nti banyiga nga bantwala nga abantu tebamanyi ne banteekako abantu ne bandaga abatamanya how Haji bwe yajja ku scene bwento bwe najja tebyali birungi. But I remember one thing bankwata njagala kukatinga long story short ne bantwale egundi eyo mukono eyo omulamuzi nzijukira yansalira omwezi mulamba bantwale ekitali nze nno musajja wattu emyaka gyempangadde mu nsi nali ne ku poliisi sigendanga ko nga tebansibangako ng'omuntu era nabiraba ku olwo nagenda okulaba nga bankwasaganyiza bantutte mbaddeyo okwo naye bwe nalaba ebintu bye bampisamu nzijukira olunaku lwe bankwata lwalina Lwakutaano nali nyambadde na kanzu nina ekintu kye neebuuzaamu nga nze omuntu bankwata nali n'okusiiba nsiibye naye we baali bantwala mu biroole ebyo ebitwala abasibe ekitalya nensaba sister wange angulireyo amazzi kuba namanya ebigundi ebyo okutuvuga we twali tutuukira ekitala twali tutuuka kirondooza batutuusanga ssaawa 3 za kiro ne mbasaba bampa amazzi nja kusiibulukukirako ne tugenda kati ebimotoka ebyo bimanyi ne batuvuga nze simanyi kitalya ali ludda wa simanyi kitalya ne gundi ne ruzira kyekituufu kyekiri yaddeko bana baga kakensa media yasooka n'okunsuulayo wamma. Thank you Eddie. Kakati mba mugundi omwo nina ebintu bye nagenda nga ntululira kuba twatuuka ne ntuuka okusibuluka n'ennywa amazzi gange mu kiroole naye bantwala n'embeera ekitalya bwe natuuka okuvaayo n'enzija bagezaako nnyo okulwana ebiseera ebyo president yali yagaana abantu bonna okuba wa bondi era nze nga sirina engeri gye ngenda kufuluma mu kuvaayo. Kakati bwe twalwana balina gye bayita warrant production warrant bakuleete mu kkooti ng'olwo naffe tukubyeko ku nduulu bandeeta Lwakutaano. Olwokutaano bagenda okuntuusa emukono awo nga omulamuzi avuddewo. Omulamuzi bwe yavaawo ne bantwala mu kakomera kali awo wansi bakayita Kawuga ne bantwala nga nina okubeerawo Olwokutaano mbeerewo Olwomukaaga Sande ku Mande bandeete mu kkooti. Naye waliwo ekikolwa kye najjukiranga ennyo nti baganda bange bwe nali mu kkomera nga bamaze nga waliwo ke bakuholdingamu awo nga bagenda okutwala mu kkomera bajja ne bateekako video ne batandika okunkwata mu video we bati nga bankuba ebifaananyi nga ndowooza baweereza bannaabwe people who were conniving to have me arrested. Bwe nakoma honestly nga bantuusizze Kawuga awo natuula waliwo ruumu gye baatuleeteramu ffe abaali bavudde ekitala ndowooza twalinga 3 ebiseera ebyo nga batwaisolating olwa covid abavudde mu kkomera eddala ate okubaleeta awo ne batuwa karuumu kaffe naye twakatuulamu okumala ennaku 3 tetufuluma naye nga nzijukira ekiro ezaatuukanga ssaawa 8-9 nga bafulashinga ekivundu ekyo ne kigenda bano ba complaining edda ekivundu ekyo ne kigenda ne kijja ne kitandika okumpitamu ng'ate tekikoma ku kivundu ekyo nga waliwo ensekere ebiku bino ebintu omuntu bw'oba binyumiza abantu oba ayinza n'okulowooza nti olimba naye ku Lwomukaaga baakeera ku makya ne batufulumya babifuuyire ne batandika okubiyiwamu ebidagala ebyo kati ate ebidagala nga birina mubibeerako ebweru katono ate ne mubiyingiza ne mubyebakamu nga birimu ekiswa ekyo
kati bwe natuula ekiro ng'olwo neebase ennaku zange nga 2 otulo tutandise okunzigwamu nninda olw'emmande lutuuke nina ekintu ekyantuukako ng'omuntu ffe twali tuva mu famire nga nnene nga tuli mu kuyombagana kwaffe nga buli omu ali committed okubanga alwanagana olutalo luno but I had a change of heart mu nnaku 2-3 ze namala mu kkomera lye nasembayo nasooka ne neebuuza ne ŋŋamba kiki kye nakoze ekyantuusizza wano mu butuufu ekyantuusaawo nali sizze nti nali nina ekintu ky'omuntu kyentwala nali nzize mu magezi gange nga nzize kutaasa bensuubira nti tebabawadde byabwe ng'omusika manyi ntwala buvunaanyizibwa bwange nyinza okuba nakikola nga nakikola mu bukyamu ekyo saagala kugamba nti nze nali mutuufu obudde bwonna nga nakikola mu bukyamu ne mbaako wenkikola but natunuulira the process of okunkwata and how committed my own blood was. Nenti abantu Aksam bwe nkuweereza akagundi awo olina ka video osobola okaplayinga nga akakuweereza ku WhatsApp mbadde njagala mbalageyo oko ka video kamu engeri gye bankwatamuko kuba waliwo yali ya recordinga basooka ne bankwata omulundi ogwasooka nenvaayo okwo ne neerwanako okwo ne ngende wa DPP ne mbanga nnyonnyola ensonga zange but the corruption eri wano ewaffe togirabanga nti mu nnaku nga 3 baali bamaze okubanga baddamu okunkima bankwate ne bantwala naye nga kye natuukangako ddala ku mulundi ogwokubiri nalaba obwangu bwe bakola bankutte wano bantutte mukono ng'osanga fayiro yo bagiteesewo ddali the coordination. The only question I started asking myself, who's doing this? Who is behind this? And question yonna yaddangayo that it is my own blood. It's my own blood. Baganda bange, bantu bange bwe tuzaaliganwa. Nentuuka ekiseera nenkyusa ekirowoozo kyange ne ŋŋamba nti nze sigenda kufuluma kuva wano nzireyo mu nsi when I'm bitter. What is happening right now in my own family, I have to be the change that I'm expecting someone else to do. Bwe nfuluma okuva wano ngenda kukola ekyenjawulo nga sirinze mulala kukola kinze kye musuubiza kye sigenda mukusuubi kulinda muntu mulala yenna kukikola. I'm not bitter. Ekyo nakireka. Kino njagadde kukireetanga kya kuyiga nkulage authority gye nsobola okuyimirirako nkubuulira nti ekyali kikutuuseeko nga kibi singa okikwata n'okiyigiramu n'ogezaako okukikyusaamu osanga olina ekirungi ky'osobola okufunamu. Tomanya kuba ekirungi kisigala kirungi bw'oba okikoze n'ekibi kisigala kibi. Ate era n'omuntu akukoze ekibi alina conscious, alina emmeme, alina omutima, naye atuuka eyo n'atuuka ekiseera n'amanya nti nakola omuntu ono ekibi. Ate ng'oyagala omuntu oyo kimukube bulungi tolivenjinganga. Kuba omuntu akukoze ekibi akimanya nti akoze ekibi gosirika, naye buli lwobanga olina ekikyamu mulina ensobi ze mulimu n'oyagalanga naawe olwana orevenging back. Abantu bwe baba mu kiseera ekyokunyiiga bakiyita temporary insanity. Obeera mu kaseera nga amagezi gammwe tegalowooza bulungi. Waliwo gwe nalaba ng'asomesa nti it is scientifically proven nti omuntu yenna singa aba anyiize obwongo bwe butwala seconds 10